njagala kumanya kino enteekateeka gye nataddeeyo nga buli omu bw'amaze okwegeza mu kake muteredde bulungi oba mu bulamu embeera tubulamu bwe ziba mayirosi desimolonga nga meka nga 10 lyokka nga 10 eriwedimisa omuntu ettaka era mutegereganye n'omugamba nti ezo nzikwongedde kale kakati nange kantetenkanye mala okuyimba ez'ekikatuli kyandi be bayimba fuba kati nzuuyo nfuba ne batabani bange bajje bateeketeeka embeera ate nakino kiwulire mulenzi gwe nti buli afunye akatebe mwagenda otuula akakyuse katunule eno ffe katunuza eri ekitemu twabadde n'ensonga zaffe nga twagala kulaba ekitemu kali mu bukyuse mubutunuze ne wagenda okubeera firimu yokujjako oli nga weekyagwe ekimukubya taata omugongo kiki era tekiriyo guno guzitoye wangi twanirize senga kulannama wangi ate ne munywanyiwe omukulu Jjumba nabo batuuse bana ate nga nange Bishop Musi yatuuse Bishop Musi wali nange ne bayima benga na bekanisa mbengalo nga nyingi enteekateeka yogiraba desimolo zijja mbungi akati era bw'oba okyawakana Fredo, ogira ompa emmere y'amatungo bano beteekateeka era owaye mwana mulenzi nze mbuuza ate kano akakulya emirangamiro ntaata koona abadde akyali ku mirimu naye bw'anaatuuka ekiseera nga mukkiriza abadde kyagudde ng'ayitawa kale kakati nga buli omu bw'amaze okkeegezaamu nti waatudde weewo wanywevu njagala tugolokoke ffenna tudde ku abiri kubanga wano ebinnemerera mbikwasa Katonda olw'okubanga nina eddiini nnyingi luno olujja mugatta nga luguudo lw'Entebbe ne Uganda bwerira eddiini nnyingi kituufu balina n'olukiiko olubagatta Inter-Religious Council kituufu kati kanoonemu abo abamu omulongo kato nga ne Sappula emulengejja atuwa essaala tudde waggulu Pastor Kefu obedde ajeesunga ajja tuwa eneggalawo mu linnya lya Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu Katonda omulungi Katonda ow'ekisa tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'osoose okutuwa olwaleero taata omulungi taata ow'ekisa tusaba omukolo gwaffe guno ogwa mwannyinaffe ogw'omwana waffe ogwa muganda waffe gonna Shanita taata tuguwongayo gonna mu mikono gyo bwetuviiramu ekitiibwa n'ettendo ebyo byonna mbisabye nga mpita mwana we Yesu Kristo mukama waffe mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu munkoze bulungi okutuula nga nze yabagambye okuyimirira sinnatuula kakati ogambye obwedda ani yesunga ebisaala omulala muwe omuzindaala naye ayongereko muwe naye ayongereko omukisa gweyongera okutonnya wano atukombeke tusabe Mukama tukwebaza olw'omukolo guno tukwebaza olw'abantu bonna bootadde maaso go taata ayinza byonna omukolo guno nga kugenda mu maaso tukukuddiza era tukuteeka mu mikono gyo abagenyi bonna abatuuse kaakano Mukama bawe omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina
kakati nga bwe tumaze okukowola obwakabaka obw'omuggulu ate n'obwakabaka bwa Buganda nabwo njagala ono omwana Fredo atutambuze bw'atujja mu bwakabaka bwa Buganda ffe tweddira Mamba tuli bazzukulu ba Gabonga Essagala Bwaya kyova olaba nga Namutebi anninaanye wano n'olwekyo tujja kuyimba n'olwaffe olw'Emmamba Selector abefumbe tuleko olufu n'olwammwe mujja ddugatta enkya nabalo bawe batuule nga bategedde ntubaaniriza wano tebayinza kusosola wano ebintu byonna biteeketeeke Chabasira era chinasangwa Aisaba sajaka baka Chachawa lusimila fefena Tunakuma nechiti wacho Emireme engalo ez'amaanyi ez'abefumbe kale buli gwe nninako obuyinza atuule naffe olwenga betulwerekereza munaaluwulira edda owaayo mulenzi kaakati enteekateeka yaffe wano empisa kubuuza ngenda kukuleetera ku baana bange avuuka nno mukyala ati bakikyusa ndiki mbwe empisa kulya kakati bwebanga empisa kulya oli ose n'ogamba ndi mukyalo kubanga wano ewaffe tuli wano mu Kyengera Town Council meeya yona yalondebwa yuuyo yennyini Walukagga Mathias
yafugawo yakulembera wano tafugawo bufuzi abantu bakodo bangalo ndwaki nanti tulabenga n'ekizimbe kifubutukira ku supiidi nga kwe yadde ekizimbe kyeyazimbye kirabenga kitambula ku supiidi tuve mu lwogero lw'ennamutamba tulinda bajja kanfuleetera abaana bange tiimu shalita kalikera tutwale nakisunga tetusanyukeko wedda bwe tuli oba bali bazze n'ennaku yaabwe tunaawulirire tuweeyo engalo wangi obalabye webale fredo wanange waswa mpolampola bandeetere era abo nze mbazaala wangi kale webale nnyo fredo baana bange mukakale webale nnyo fredo muwandagalawo mpolampola naye ono abakulembedde omuwalo Spice Diana amwerinde ate amwerinde ekyo ennumba gya mulumba Spice yegendere ate Spice yekka n'abalala bonna ajja bamegguza kumu